Zinunula omunaku. EKN Kawere, Akamanyi Records. Neetonya mu nsi ebigambo bisirikito ddala ebyawambira ne bisimba amakanda era ne bitebenkera mu mmeeme yange nga biva mu ebyo jjajjange byannombojjera ebyaliwo mu kuzaalibwa kwange. Nazaalibwa mu nsi y'Ettigati mu ssaza ly'Ekitooma mu ggombolola Jabaga ya Kyezinze ku Kyalondolombe mu kiseera Ssekabaka Kondoba Ndaggu Balungi Nsiiti Muyajjira omukono mu ngabo mutabani we Zigula ensingo Konkomi Bbi Kitawongwa amala amuddire mu bigere enjuba bwe yali egolooba nga Kasenda Bazaana keememula era nga ezzooba lya Kamalambale kasookedde lyewanika mu lubaale ekyeya ekyaya kappereketya ekyakandalaza ensi yonna n'erakaasira era ekyakoza abantu bonna kagiri bwe kyali kisendeekerezebwa nga kiri kumpi n'okulabibwa mu nkoona. Enjala tolya munno Kiryakondwe Kisannumbu Saanya Guli ku nfunzi Kakutiya Kiryansanafu okuggyako eno eyajjo ly'abalamu gw'omuwadde akatebe bwe zaali zimaze okubaawo era olutabaalo lwe zinadda okunywa nga lwakadda. Mu maliiri g'olunaku olwo Kalenga eggulu yalitimba era nga Ssulwe yali nga yagudde mungi ekiro kyokka mu kiseera ekyakalasa-mayanzi obudde bwali bwetadde bulungi era nga akasana keemulisa bulala. Awo nga engaja bwe zitandika okulangaala bwe ziba nga zirima okuva mu ggwango okutuuka mu malya g'ebyemisana, enkuba engulansigo yafukumuka kubanga omwaka omukazi gwali guli kumpi okukkirira era okuva mu kiseera ekyo okutuukira ddala mu makola g'ebyeggulo obudde bwali bwa kitto era ekinnyika ggobe ng'eggulu lyonna kazigizigi alirippyeko era nga linyiibanyiiba. Naye nno olunywankoko lwawandagalira nga ndi kumpi ddala okwetondeka mu nsi. Eggulu lwalyozaako ebire ekiseera kyennyini kye nagoberamu mu nsi eno. Akasana kaali kaaka bulungi era nga katangalijja ku bikoola by'ebimera. Mmange ne bajjajjange baasanyuka nnyo nga nzaaliddwa kuba kitange bwe yali afa yalaama nti mukazi wange ali olubuto bw'azaalanga n'atuukirira yansikiranga naye bw'azaalanga gannemeredde omu ku baana ba baganda bange ansikiranga. Ekintu ekitaasanyusa bajjajja bange taata okusikirwa ataviiridde ddala mu ntumbe ze. Obuto bwange nkaluubirirwa okujjukira byonna ebyandiko mu buto bwange. Omanyi nayanguwa okwetengerera kuba nayavula matte naye mbu mba ntandika okujja nti akagere mmange n'afa. Awo nindikibwa awo mulekwa era enfunzi mu mikono gya bajjajja bange abakulu abamuzaala. Taata ye teyankubako nammunye ye kubanga yeebikka olubugo ku maaso mu kiro ekyakeesa obudde nga wasigadde ennaku 9 male nzaalibwe. Yamala kutaagulwataagulwa nsolo ku kizigo n'emutta enjole ye n'egalamizibwa ku kiwummulo kyayo endolombe mu kukungubaga okw'emiranga emingi n'ebiwoobe ebinene ate ebingi kubanga yali mwana nzaalwa enkuliza ey'omu kitundu ekyo. Bwe nesusunkulamu katono ne ŋŋendanga ne jjajja wange omukazi ku lubimbi. Oluusi nasibanga empummumpu ku lwayi ne nzitwalira jjajjange omusajja nga nziyita ente era buli mulundi nga anneebaza. Bwe nagendanga gyali enkya nga musanga ayimbula emituba gye egy'emisaala oba bitentegere, naye bwe nagendangayo ng'obudde bwennyodde namusanganga mu kkomagiro nga akomaga. Bulijjo yasanyukanga okundaba newankubadde ng'emirundi egimu yankayuukiranga nga nsobezza, naye okusingira ddala bwe neesiiganga obuleebo oba bwe nasaalambaliranga ku mitanda gy'embugo egiwedde okusaka okutenga n'okukutula nga gyanikiddwa era nga n'oluusi ow'embuya anjogererako. Jjajjange oyo yali musajja eyajjula embazuulu era nga waazimu yamwambadde nga tatembeka era ng'olwo abanaamusala mu maaso babalwa ku ngalo.
kyokka mu biseera byateesuulirangamu ejjulume ng'abeereka era ng'asaagasaaga nnyo nga togasseeko kugerenjula kw'engero. Olumu ku lunaku ze nsinga okujjukira obulungi lwe luulwo lwe nasooka okufunirako ensimbi. Kino kyajja bwe kiti: erinnyo lyannuma nnyo ne limmaza ennaku enzingu 3 ne linjigijja ate nga bwe lintujja, era nga buli lunaku nga jjajja omukazi alinyeenya. Ku lunaku olwokusatu nalikuulayo mu kibuno n'andagira unditwale mu mukwesese gw'emmese okumpi n'omunyinyi unditeeka omwo. Nga wayise olunaku olulamba ne ŋŋenda nningiza mu mukwesese. Nagenda okulaba nga we nassa erinnyo waaliwo ensimbi. Awo nga ngiggyayo nga ngitunga ku lwayi. Buli muntu yakyalanga awaka nga ngiggyayo nga ngimulaga era nga mmutegeeza ng'emmese bwe yagimpa. Awaka waffe tewaggwanga mpande, amayuuni, balugu, kyetumula, nandigoya, amatooke, empindi, empinnamuti, ebikongo, emiboga, ensujju era n'enva endiirwa ng'essunsa, nakati, ejjobyo, ettimpa, doodo, enjerengesa, embooge, enderema n'ezziizi. Bwe nagendanga neeyongera embavu ne ŋŋendanga n'abalenzi ab'oku mulirwano okulunda embuzi nga nno ndi butiititi era nga nkunnomba bute. Eyo ku ttale gye nayigira okumeggana, okulwanyisa emiggo, okukuba ekimiro, okukuba gogolo, okukuba embiga n'okwebaggala ente. Bwe twabeeranga waka twabuŋŋanga, twayisanga mu mweso gw'oku ttaka, twakubanga enkuyo, ebikokyo oba okugera engero nga tulombojja ensozi. Omu ye yasookanga n'agamba nti kiso kya mbuzi, omulala n'addamu nti kabaka. Eyasooka n'ayogera nti mbulira olusozi, oli n'ayogera erinnya ly'olusozi. Alombojja bwe yasirikangamu okulowooza ng'agudde. Emirundi egimu twatunuliranga abawala nga babaka nga bazannya kantuntunu oba nga basiita, era bo battanga nkulimbye oba vaawundye. Nze nayagalanga nnyo okukuba ssekitulege mu biseera by'omuggandaalo.